Mikwano gyange Mukama waffe yeebazibwe. Nate era mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri. Njagala kubatuusaako enjiri eva mu Yokana essuula esooka. Yokana essuula esooka tugenda kusomako ennyiriri ntonotono. Ndowooza ka tusomeyo ennyiriri nga 2 oba 3. Katandikire ku lunyiriri olw'omwenda. Waaliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja ku nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Ndowooza tusomye ennyiriri nga 4. Tusomye ennyiriri nga 4. Nti waaliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu nga gujja ku nsi. Omusana guno baali bayogera ku Mukama waffe Yesu. Gwe musana ogwakira buli muntu nga tegusosoddeemu omuwanvu n'omumpi, omweru omuddugavu, omugagga n'omwavu. Omusana guno gwakira buli omu, gwakira ku nsi yonna, buli yonna gyeguli. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera. Omusana guno ogwaka ensi n'etemutegeera. Wateekwa okuba nga waliwo ekizibu. Omusana okwaka mu nsi naye ne batamutegeera. Yesu Kristo, kitegeeza nti Yesu yajja mu nsi naye tebaamutegeera. Mujjukire nti Mukama waffe Yesu yazaalibwa ku mulembe ogutali guno gwaffe gwe tutaalaba nako, naye yazaalibwa n'ajja n'abuulira enjiri, n'atambula ng'ayigiriza enjiri, era ku nsi kuno yamalako emyaka 33. Naye yabuulira enjiri emyaka egyo 3 nga tasosodde wa gy'agibuulidde, baani baabuuliddemu, mbu naye tebaamutegeera. Ekyo kya nnaku nnyo 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 okubeera nti Yesu azze mu nsi naye ate ensi n'etemutegeera. Kubanga Yesu musana. Bulijjo ojjukira nti ensi eno Yesu nga tannaba kujja yali nzikiza njereere. Ebikolwa byaffe nga bya kizikiza, ng'abaddiini ebikolwa byabwe bya kizikiza, abakulembeze ng'ebikolwa byabwe bya kizikiza, buli wamu nga kizikiza kyekutte. Yesu n'ajja n'agamba ka ŋŋende mbabeerera omusana. Era omusana ogwo gwajja, Yesu Kristo yajja atumulise, naye ekyakabi bambi tebaamutegeera. Naye gwe wali olabyeko omusana ogwaka? Omusana ne gwaka naye abantu ne batagutegeera. Bannange ekyo kya nnaku nnyo era kikaabya n'amaziga okubanga Yesu yajja ne tutamutegeera. N'olwaleero era abantu bangi tebamutegeera nti yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Ensi teyamutegeera, abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Olaba waawo, tulabe gye binaggweera. Nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Naye bonna abaamusembeza, naye bonna abakkiriza erinnya lye, naye bonna abaayatula ebibi byabwe ne bamugamba nti Yesu gwe Mukama w'obulamu bwange, yabawa obuyinza. Buyinza bwaki? Bwa kufuga? Babeere ba pulezidenti? Babeere baani? Nedda, yabawa obuyinza okufuuka. Omuntu bw'ogamba nti kino nakifudde, kino kitegeeza tekyabadde ekyo. Ab'omu matwale ge yali abajjidde naye ne batamusembeza, n'agamba siddirayo awo, ka ŋŋende mu bano bonna ab'amawanga enjiri etuukeyo. Buli ananzikiriza
ajja kufuuka mwana wa Katonda. Tebagambye nti buli muntu yenna ali mu nsi alyoka afuuka omwana wa Katonda, nedda. Abo bokka abaamukkiriza. Ekitegeeza okukkiriza Yesu Kristo kikulu nnyo 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 nnyo. Abantu bakinyooma bangi ne batuuka n'okuva mu bulamu buno nga bakikyawa n'okiwulira. Bakyawa okuwulira nti Yesu mwana wa Katonda. Bakyawa okuwulira nti Yesu alokola era awonya. Bakikyawa. Abamu batuuka n'okusesema, abamu batuuka n'okudduka ne beekweka, abamu batuuka n'okukuba ababulizi b'enjiri, abamu batuuka n'okugoba abakazi abalokose, abamu batuuka n'okuzaalukuka abaana baabwe kubanga omwana yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Ekyo kya bulabe nnyo mukwano gwange. Nti naye abo bonna abaamusembeza baani? Bakasalina, bagundi oli, omubulizi w'enjiri oyo gw'olaba awo, bannaffe bonna be tulaba nga bakkiriza Katonda. Abo be yawa obuyinza. Tulina obuyinza okubeera abaana ba Katonda. Mirundi egisinga tugamba nti nze ndi mwana wa Katonda, gati oyo bamuzaala wali ewa Kato, oyo bamuzaala wali ewa Katumba wali nga tulaba, kati naye mwana wa Katonda. Naweebwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda, ate nga naawe okyetaaga. Ng'onoowangula ensi eno weetaaga okufuuka omwana wa Katonda, gwe atudde awo ampuliriza, andaba. Oyinza okuba tondaba ng'ompulira buwulizi, naye kyetaagisa ggwe okufuuka omwana wa Katonda. Kubanga mu kufuuka omwana wa Katonda tebikoma wano ku nsi nti ebyakomye, nedda. Kuliko empeera ennene ennyo, kuliko obulamu obutaggwaawo. Buli omu yandyagadde okubeera mu bulamu obutaggwaawo, buli omu yandyagadde okwesiima, naye togenda kwesiima nga tosembeza Yesu Kristo. N'okubadde ng'osoma nnyo eddiini eyo n'oginyiikirira, naye bw'oba nga toyatulanga Yesu Kristo nti ye Mukama, nga toyatulanga Yesu Kristo nti ye mulokozi wo, owooluganda toli mwana wa Katonda. Nkubuulirira wano. Sikubodde buboozi nti kweyita mwana wa Katonda ate gwe neŋŋamba gwe toli. Naye ekisaanyizo ekitusaanira okubeera abaana ba Katonda tonnakikolako mwana wattu, okuggyako mpozi ng'onookikolako olwaleero. Ng'onookikolako ng'omaze okuwulira ebigambo bino. Kyetaagisa n'okikolako ng'oli mulamu. Teweeyinulira ku bali kusabira ng'omaze okufa. Teweeyinulira ku ssente z'olese nti ze baliwaayo ne bankolera oba okusaba okw'amaanyi ebintu ne bikyuka. Obanga ne kapa terya mmese nfu, Katonda togenda kufuuka mwana wa Katonda ng'omaze kufa. Okufuuka omwana wa Katonda tufuukira wano ku nsi nga tuli balamu, tufuukira wano ku nsi nga twatudde n'akamwa kaffe. Kyovudde olaba akamwa kakulu nnyo. Akamwa kakulu nnyo. Ngenda kulaga omusajja omugagga. Omusajja omugagga yali mu kulumwa okungi. Bwe yava mu bulamu buno n'agenda mu bulamu obwo bwe tugenda okukomereramu ffenna, bwe tugamba nti okufa, yayingira mu kufa, naye nga ate oluvannyuma lw'okufa nga teyakola ku bintu, n'agenda mu kulumwa. Buli omu agenda kufa, nange ngenda kufa, naye ekyamakulu amalungi nti nze namala okubitegeka ebyange. Obulamu bwange nabutegekera gye ŋŋenda, nakikolako. Nze namala dde okikolako. Ondabira wano kutambulira ku nsi, ondabira wano kwogera, naye nze ndi wanjawulo naawe. Ndi wanjawulo nnyo. Naawe olwaleero osobola okufuuka omuntu ow'enjawulo ng'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, ng'omukkiriza nti abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka. Ekitegeeza tetwali baana be, twafuuka bufuusi. Nga bw'owulira nti oyo omwana oyo bambi yali awo ng'atangatanga nga talina bazadde, naye kati yafuuka mwana wa Mitala, kati yafuuka mwana wa gundi, yafuuka era naye abawa ddembe okweyita Mitala. Naye munnange, okufuuka kuno tetukufuuka budde bulala bwonna. Okufuuka omwana wa Katonda tofuuka
tofuuka mwana wa Katonda ng'omaze okufa nga tokyasobola kwatula n'olulimi lwo. Olulimi luno lutwaweebwa olulaba lutono nnyo naye lukulu nnyo 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 mu bulamu bwaffe, kubanga lusobola okukuvuga ne lukutwala mu bulungi, ne lukuvuga ate ne lukutwala mu bubi. Naye okufuuka omwana wa Katonda tebamala kusabira nga gw'ogalamidde wali omubiri gwebase, ne bakusabira. Era ngenda eyo ku mikolo gy'okuziika ne bambi n'ensaasira omufu, n'ensaasira n'abasaba essaala ng'omuntu amaze okufa, kubanga ebyo byonna baba batengejjera bwereere. Ebyo byonna baba batengejjera bwereere muganda wange. Weewaawo baba balina okuziika omubiri guleme kubawunyirira, naye ate bino bye bagoberezaako mbu tusaba tukola bino na biri omuntu alyoke agire bw'ati, ne bagerayo n'ennaku nga ziizo ne baddamu ne bamusabira, kwegamba yeesonsekere eddala eri mu ggulu munda. Gwe wennyini gw'osobola okwesabira essaala ekusonseka mu ggulu munda. Amiina. Gwe wennyini yabaawa obuyinza we buli otyo, olina obuyinza okuga nti leero nfuuse. Obulina obuyinza obwo olwaleero okukkiriza erinnya lye. Olina obuyinza obwo bwakuweebwa dda, buli awo, obuyinza bukulinze. Naye muganda wange ate gwe naawe obwepena bwepenyi nga weesigula nti ndaba balinsabira, ndaba bali binkolerako, bali kuŋŋaanya ssekiriba kya ttaka. Ebyo byonna kazibe nga bakuŋŋaanyiza miliyoni meka, kababe nga bakusabidde essaala bufukunya osobole okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Togenda kufuuka mwana wa Katonda oluvannyuma ng'omaze okusirika. Olwaleero lwokka lwe lunaku lwo olw'obulokozi. Oba obadde tonnakimanya olwaleero, kubanga ate ebyenkya tetubimanyi. Nange nnyinza okuwulira wano olwaleero ne muwulira eyo nti takyaliwo omukyala Mitala yagenze. Kati olwaleero lwokka lw'olina okwatula. W'owulirira ekigambo w'olina okwatulira obulokozi, n'osobola okusikira obwakabaka bwa Katonda, n'osobola okufuuka omwana wa Katonda. Omuntu yenna takulimbanga. Tireeta ssente bwe zityo ofuuke omwana wa Katonda. Kola emikolo bwe gityo ofuuke omwana wa Katonda. Kola bino na bino na bino, yogera bino na bino. Bwe bibanga si byakwatula Yesu Kristo okubeera mulokozi wo, aba akufeze. Kyokka ky'osobola okukola, okwekolera ng'oli mulamu, kwe kweyatulira obulokozi. Era n'olwaleero ŋŋenda kaakati mu ssaawa eno okukuyambako okulokoka, okukwatuza essaala ey'obulokozi. Nze sigyatula leero kubanga nagyatula dda, naye ggwe ogyatula olwaleero kubanga lwe lunaku lw'osazeewo. Gamba nti ayi Mukama wange, ebigambo bino bye mpulidde binkutteko, ne nsalawo nneenenye n'akamwa kange, nneme kwesigulira ku bano abagamba mbu basabira abantu ne bagenda mu ggulu. Nyamba ayi Mukama, sonyiwa obutali butuukirivu bwonna, ebikolwa byonna bye nakola eby'effujjo ebibi mu maaso go. Ondokole, ndokola ayi Mukama, lokola omutima gwange, era n'erinnya lyange lisanguleyo mu kitabo ky'abafu, oliwandiike mu kitabo ky'abalamu. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange, ekyo kyennyini ky'okoze kye kintu ekituufu ekikolebwa omuntu omulamu. Omulamu y'ayatula. Nsiimye nnyo, tusisinkane omulundi ogujja. Bye.